Ino kumukulembeze w'eggwanga omupaiki kwagenda okulaba ne mukutadde. Omukulembeze w'eggwanga agenda sula wano inginiya etonjezo mabirizi mpaka nga tufunye obwenkanya. Naye omufaliso ate sitegera bali muleeta omufaliso tasobola kusula wano ku tairozi. Wadde Uganda ya bulumi, wadde Uganda ejjudde ennaku nakino emirembe n'akalulu akategekebwa nga twolekedde kufa kuba kamenya mateeka si kalungi si katuufu. Naye ate era tajja kusula ku tairozi. Akafaliso kaffe kajje bannange bakateeka awo. Inginiya Elton Joseph yeebake bulungi nnyo mpaka tikirabikanda aki ekyokutugulya okuyingira mu ekifuusa ekizibu naye kiba kifuusa ekizibu. Bannange nze ngenda kubeera wano naye nga tugira naye mukomyewo omufaliso tusaba esooka omukulembeze muguleeta. Tiendo. Ya kisajja wange nsaako buli
Yes, sir. How are you, sir? Yeah, well, we are going to see the registrar. Do you have an appointment? No, we have a case. What do you mean by an appointment? Huh? Excuse me, I'm sir. talking to you. The president is talking to you. We are following up our letters. So to follow up in the public office, you don't need an appointment, do you? You need to call somebody to answer such a question. So, what is this? This is a public office. We are following up. We are not criminals. We are not rioters. We are not hooligans. We are following up on the letters we have been sending to the Constitutional Court. How do you say we need an appointment? To follow up a letter? We put in a petition, it is registered, filed legally with everything. And then you say you need an appointment to follow up a letter. We are not rioters, we are not hooligans, we are not criminals. We are coming to a public court which is vested with the power by the Constitution to deliver justice to the Ugandans. And then you say we need an appointment. What kind of question is that? Ekirala wabanga wamateeka mapya agayisibwa oba tegayise mu palamenti oba kinako tusaba bagatubuulire kuba kibekanduza wazzewo etteeka eppya oba tugenda mu bifo ebiri public oba mu malwaliro oba wa ng'olina okusooka osabe nti banne nalwadde nsaba nzijeko mu ddwaliro ngenda kufa munzikirize nzije mu ddwaliro oba nange njagala kulopa musango njagala kujulira nsaba munzikirize nzije njulire kati olwo munnange ndyoke nkole kinzije kubanga amazima kino ekifo kiri public ffe tetulimu bamenyi b'amateeka tetuli twetaaga ddembe lyaffe twetaaga twagala eggwanga lyaffe kubeera mirembe eggwanga lyaffe kuba na ssanyu wano kyetuli wanene embeera wano banne bakama baffe kisaamu tuleke tugende tumalirize. And the judiciary has a responsibility to safeguard, not just only to safeguard the Constitution, but to prevent a military takeover of our Constitution. This is a constitutional takeover by the military to still guide us and give us rules on how to approach the courts of law. We are civilians, we have a right to seek justice from court. And the military is here telling us we need an appointment. What kind of... This is a public place. It's under my instruction, not your instruction. You speak to us. It's under my instruction, not your instruction. Consult from your person. We are following us. We are following us. We are following them. This is a public office. It's not personal. This is not a private property. We have done. We're going to move a piece of play from here. We are coming. We are We don't want to pull ourselves or whatever. Let us organize and move a piece of play from here. It's a request at the moment. It's okay. I'm requesting you because what we are doing is not expect to be done from here. I'm giving you due respect. Can we organize and we move a peacefully from here? Yes, I agree with you. But before okay, can we move? Have you known why we are here? You first find out. You will inform me. What we are doing is contrary. Let's move. You will inform me later. Hello, man. Make a round. Let's go. Let's go. Hello.
Let people leave the place in a good way. We don't want people to get problems. Go in a good one. Yes, in a good way. Respect yourself and respect. Hello. We're taking serious. Problem with you, but you respect yourself. Why do we run? We are not rioters. We are not hooligans. We are not. I'm not a hooligan. Respect your Avuganya. Respect your what? Also dress up like this. Ku musango gwe twateekayo edda okulaba nga tufuna obwenkanya, okulaba nga omusango gwaffe guwulirwa, twaguteekayo omwaka ogwaggwa okutuusa ne kati tetuddibwangamu. So tuzze okulaba ejjeso wa kooti n'omulamuzi tumanye we tutuuse baguwa ddi date. Waliwo provision mu rules ezifuga constitutional court nti keesi ng'eyo yandibadde eweebwa emergency attention. Constitutional court okusirika obusirisi n'entabaako kyegamba tuba tetukitegeera. That's why we have come to seek for an official explanation. Tutandikira ku musango gwa 2016 gwa Mama Mbabazi. Court, High Court yalagira Supreme Court, court ey'okuntikko nti wabeerewo amendments ezikolebwa mu by'okulonda. Tezikolebwa nga tuyingidde mu kalulu. Akyalonda akulira akakiiko k'ebyokulonda muntu omu. Tunaafuna tutya obwenkanya. Akalulu engeri gye kalangirirwamu tugamba kalina kukolebwa pa district. Ekyo kyagaana. Teeka agafuga constitutional court. Waliwo provision egamba nti court eyo eteekwa buteekwa okuwa priority ebintu ebirabika nti bizze ku emergency ne bwe waba wasigadde ennaku 5 zokka oba 7 kigikakatako okujja ebeeko kyekola for the people, for the good of the people of Uganda. Agala okumanya transmission of results bwe zituuka ku tallying center zitya kubanga ekyo tekimanyiddwa babanga abasoma obusomi ebintu ebiri awo. Then ekiyitibwa tallying tetukirabangako n'omulundi n'ogumu. Twagala tumanye nti obululu obwavudde eno bwe buno naye bwe buno tukkaanya etteeka lye kiragira oba okubala akalulu kamu kamu. Kati Uganda bwe tugenda mu kino tuba tuzzeeyo mu kintu kyekimu ekkooti zisala akalulu kabbibwa. Kati njawulo kine ku luno senga tewabaawo kikolebwa
ffe kyekituleese okulaba nga tufuna obwenkanya. Omutabani wa president omulamba ate nga jeno yakulira amagye okusinziira ku constitution ya Uganda article 208 209 210 ajjawo obuyinza okukola statement efaanana bwetyo nga tukimanyi bulungi nti bwe tumulonda omukulembeze nga president after 5 years emyaka egyo bwe giggwako obuyinza budda eri bannannyini nsi the people of Uganda. Akulira amagye ngozi ajjawo obuyinza okugoba bannannyini Uganda nti muddeeka be bandibadde bamugoba. So we are concerned about this. Kugenda mu kalulu akamenya amateeka kisingako okukayimiriza kikosa kinene obulamu bw'abantu ebiyinza okuvaamu okufiirizibwa kwa bizinesi ne ssente. Kyetuva tugamba nti tufune obwenkanya. Uganda ekooye okubanga egenda mu kintu kyekimu. Twawulira omusango eri emabega ogwawabirwa Kano Kizza Besigye, ogwawabirwa Mbabazi, ogwatwalibwayo Bobi Wine. Kegamba kize kibeerawo. Kati omuntu nga talina bwesigwa mu kulonda, lwaki tugenda mu kulonda? So kati ffe tugana ensonga zaffe twagala zikolebweko. Mufaliso gubadde gwaki gwe obadde nagwo? Nzize nsisire ku kkooti mbeeraawo paka nga nfunye obwenkanya. Ne kati ngenda ku CPS bwe nvayo nzije nebakaawo. Wadde omufaliso gwange baguwambye naye kambeere ku kkooti paka lwenampa okuwulirizibwa. Kubanga kkooti y'Abannayuganda bonna si ya muntu omu. Siraba nsonga yonna ebeŋŋana kuwulirizibwa. So ekintwala ku CPS bamaze okubanga bannasipi abalala babakwata babatadde munda. So kyenjagala batubuulire bakutte baaki. Ekyo bwe kiggwa nkombewo nebaka. Si nsonga omufaliso bagututte naye era nja kusulawo. Okay, briefly in English about the mattress. So I came with a mattress to spend a night or nights at the High Court, the Constitutional Court, because I'm begging for justice. This nation is our nation. They have denied me to have justice. So I'm against that. So that's why I'm here. Now they have arrested some of the CP members over 13. So I'm going to the CPS. And after there, I'm going back to the High Court, the Constitutional Court. According to what we've seen, the mattress has been taken by security. You know, the security people, they don't know what to do. They are just working for one person. That's the problem they are having. So now they are taking my mattress. Did they pay any single money? What have I done to come with my mattress? I had not even laid it down, but they have taken it. So what they are doing is against the law. That's what we have been telling all Ugandans. The army, they are not supposed to be partisans. That's wrong. They are in parliament, they are everywhere, they are engaging themselves into elections, which is very wrong. So that is the main reason why we are here. And we shall persist. If we are to spend all the days until the elections are over, I'm going to stay at the Constitutional Court. Because what is being done is wrong. Arresting people is wrong. How can you come to the High Court, Constitutional Court, and they tell you, do you have an appointment? Do I have to make an appointment to come to the High Court or Constitutional Court? Okay. So all what is being done is wrong. Tukutte abantu mukaaga bano babadde bagezaako okuleeta commotion oba akavuyo ku kooti nga bano bakwatiddwa ku Constitutional Court nga ku City Square Street nga bano baguddwako omusango gwa common nuisance oba okweyisa mu ngeri tukutte abantu mukaaga okutuyambako mu kunoonyereza nga bano babadde abakola akavuyo ku kooti nga bano bakwatiddwa ku Constitutional Court ku City Square Street nga abantu mukaaga bano bakuumibwa ku poliisi yaffe wano ku CPS nga bakwatiddwa kuliko John Kenny Luchamuzi, kuliko Sebina Grace, kuliko Nsamba Elisha, kuliko Mulochi Lucky, kuliko Kabogoza Edward.
kiweeweesi nga kuliko ne Sanya Boniface nga tuguddewo omusango gwa common nuisance oba okweyisa ng'ekitagasa mu bantu nga bwe tunaaba tumaliriza okunoonyereza kwaffe fayiro tugenda giweereza mu office eya DPP okufuna okuwabulwa. Olina okwemulugunya kwonna kwonna mu nsonga endala n'ebeba nga si byakulonda tubakubiriza okugoberera amakubo amatuufu okusinga okuleetawo obuvuyo mu bifo eby'enjawulo. Fayiro tugenda nkyogeddeko fayiro tugenda giweereza mu office eya DPP oba omuwaabi wa gavumenti okufuna okuwabulwa ku nsonga y'omukaaga bano abakwatiddwa. We are holding six suspects in connection to common nuisance. These were arrested at Constitutional Court along City Square Street this morning at about 11 p.m. It is alleged that the six were trying to force themselves in the court premises, causing commotion, and were informed. The six are currently being held at Kampala CPS as investigations continue. After our investigations, the file will be sent to office of the DPP for advice.